Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Kitaffe Paul Ssemwogerere alabudde ku ssuubi eriwedde mu baana abato olw'okutulugunyizibwa n'obutatuuzibwa bazadde baabwe essuubi ne basigaza lyako etta lyokka. Bino Ssaabasumba abyogedde akulembeddemu ekitambiro kya mmisa ey'amazuukira ga Yezu Kristo mu Eklezia Lutikko e Lubaga. Nga twebuulira ennyo ku bitusoomooza eby'omukacyo kano naddala nga bisoomooza abaana baffe. Abaana bangi bava mu bulamu bwabwe nga bwe muwulira mu mawulire ate abalala obaoliawo tetubawulira. Ensi erabika ehiridde okubanyigiriza ne babulwamu essuubi ne balowooza nti kiyinza okubayamba kuggyawo obulamu bwabwe. Mu ngeri y'enjawulo Ssaabasumba asabye abaana bato okwewala ekitiki n'ebikolwa eby'ekiralu omuli okunuusa ebiragalalagala, okunywa omwenge, kuba bino byonna biviiriddeko ebifo omukuumirwa abatabufu b'emitwe okujjula. Mmisa eno ey'amazuukira yeetabiddwako Omulangira David Kintu Wasajja era yakiikiridde Obwakabaka bwa Buganda abadde n'Omuzaana Mario Nancha. Katikkiro eyawummula Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere, Oweekitiibwa Dr. John Kizito Muyingo akiikidde gavumenti eyawakati, bannabyabufuzi ku mitendera gyonna n'abalala bangi. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni aweereza obubaka bw'amazuukira ga Kristo n'akubiriza abakkiriza okwegayirira omulokozi azuukidde olwaliro abataasa ebikolwa ebiyinza okuzza Uganda emabega, gamba ng'obuli bw'enguzi, ettemu, obulimba n'ebirala. Museveni agambye nti bannayuganda basaanye okukozesa amazuukiro okwongera okwetukuza emitima gyabwe era ne yeebazaamu ak'ensusa abakuumaddembe mu bitongole byonna okuuma obulungi abantu n'ebyabwe ne basobola okutuuka ku Paasika eno wakati mu butebenkevu. Omukulu azzeemu okujjukiza bannayuganda obutasuula nnyingo ennya muli okusoosooza ebyobulimi, ebya tekinologiya n'ebyamakolero basobole okutandikawo emirimu eri abantu baabwe lwe bajja okwogebwako obwavu era n'abasaba okwenyigira mu nteekateeka ez'enjawulo eziteekeddwawo okubajja mu bwavu. Ebyo nga bikyali bityo, omulabirizi w'Eluweero Kitaffe mu Katonda Wilson Jeseka akubiriza abakristaayo okuteeka obwesige mu Katonda nga bamukwasa byonna ebibeeraliikiriza kubanga azuukidde oyo era mulamu nga ateeseteese okwaŋŋa byonna ebibasoomooza. Omulabirizi Jeseka abadde akulembeddemu okusaba kwa Paasika mu Lutikko y'Omutukuvu Makko e Luweero abakristaayo gye bakedde okuyiwa mu kkanisa okufuna ku mikisa gya Katonda n'okujaguza amazuukira ga Yesu Kristo. Omulabirizi era akubiriza abakristaayo okukozesa ekiseera kino eky'amazuukira okwezza obuggya. Bw'atyo Bishop Kiseka asabye abakristaayo okulembeza Katonda mu nteekateeka zaabwe zonna ez'obulamu basobole obulamu busobole okubanguyira. Oteyo ng'oli waaki ne pulaani kolera ddala pulaani ng'oli mugumu nti ojja kuwangula. Teri byakutyakola pulaani oli mugumu nti ojja kukola ki? Omuyi bw'ogenda mu kintu kasolangira n'ogamba nti sijja kulisobola era tolisobola, ng'omulaba akugamba ng'era ogwa otojja kuyitamu era tojja kuyitamu. Bano abeesimbyewo bapolitisiani ogamba nti sijja yitamu era mwana atunga era toyitamu, naye bw'ogamba nti nja kuyitamu tugambulire mu maanyi. Ebyo nga bikyali bityo, omulabirizi w'emityana Kitaffe mu Katonda Dr. James Bukomeko Ssaalonga alabudde Kasandali Uganda keeyolekedde singa abagirimu tebeekuba mu kifuba ne beekomako kusaanyawo obutonde bw'ensi. Katonda yatuwa ensi yaffe Uganda nga kkula lya Africa. Obuzibu obutuwolekedde be bantu abeefubiridde okusaanyaawo ebibira n'entobazi. Nsaba tufube nnyo okusimba emiti era n'okwewala okuzimba mu ntobazi. Twebaza Katonda olw'enkuba gy'atuwadde. Nsaba tuteekemu amaanyi mu kulima emmere n'ebirala tuleme okukwatibwa enjala n'okulwa kye tutunda. Nsaba twettanire nnyo enteekateeka za gavumenti eziteekeddwawo okuggya abantu mu bwavu. Ate okusabamu Eklezia ya Yesu Kabaka mu Kampala, ekitambiro kya mmisa kikulembeddwamu Vicar General Monsignor Gerald Kalumba ng'ono asabye gavumenti okubaako ne kyekola okufunira abavubuka emirimu. Monsignor Kalumba agambye nti n'ensimbi eziva mu misolo gy'Abannayuganda gye bawa zireme kuggweera mu mbuto z'abantu ab'olubatu naye zikozesebwenga okuweereza Bannayuganda.
Haleluya azuukidde nga bwe yagamba bwetyo ye nnamusa yaffe ku nnaku olukulu nga luno. Ennaku zino enkulu ez'amazuukira ebintu ebigenda mu maaso mu nsi yaffe ebyo bingi, ebimu nga bitiisa abantu, ebimu nga bimala amaanyi mu mitima gyaffe, naye tuleme kuggwa mu maanyi. Abo balina obuvunaanyizibwa okulaba nti eggwanga baliteekerateekera ebintu ebinaaliwo essuubi, nabo omulimu ogwo bagukola bulungi nga essente z'eggwanga ziteekebwa mu bintu ebiyamba abantu okufuna emirimu, ziteekebwa mu bintu ebireeta kulaakulana mu bantu naddala abakyali abato. Monsinya Kalumba ng'era ye mukulu w'ekigo kino asabye abantu okuteeka essira ery'okusabira ensi yaabwe ebe mu bikolo ebirumya abalala. Mu buufu bwe bumu omusasiri Dr. Reverend Father Cyrus Kikulwe okuva mu kigo ky'e Bugonga Ntebe yabuuliridde bannayuganda bafube okukuuma obutonde bw'ensi era yayogedde ku bye balina okwekwata okufuna obulamu obulungi. Tulina okuteeka mu bulamu bwaffe bituyambe okukuuma obulamu n'okubulabirira nga bulungi n'okubwegendereza. Gamba nga bino bye batubuulira abamanyi boogera ku by'obulamu. Bulamu bwaffe tulina okukola exercise, tulina okubeera nga tufuna diet ennungi, tulina okubeera nga tufuna kasana, tulina okuba ne fresh air oba oxygen. Mu bulamu bwaffe tulina okuwummula okumala. Oxygen tuyinza omutwaliramu n'obuyonjo, kubanga obeera mu kifo ekirungi ofuna oxygen, ofuna ventilation ennungi n'obeera nga tulwala. Era obulamu bwaffe tulina okubeera nga tusekako nga turelax. Ate omusumba w'ekyebando nsumbi mu bulabirizi bw'ennamirembe Reverend Aristachus Tusuubira Sempa abuulidde abakristaayo okutambulira mu bigere by'omulokozi azuukidde leero abasumulule byonna ebitatambula bulungi. Twagala okwebaza Katonda kutuusiza ku lunaku luno, yeebazibwe nnyo. Era tumusaba Katonda oyo ayinza byonna atukolera omulimu omulungi mu busumba bwaffe mu ggwanga lyaffe. Yesu azuukidde, tuzuukire wamu naye, tutambulire wamu naye. Ekitundu kye tugabanye tulabye nga basajja bali batambula naye okuva emaawo bamusibe baali balowooza nti yagenda okubanunula, naye bagenda okulaba nga Yesu agamba naye ekiro kimuleese kusumulula gwe nange mu ebyo ebikusibye. Mbasaba bannange batambuze bannange, Mukama atusumulule mu ebyo ebitusibye, tubeere n'emirembe mu ggwanga lyaffe. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Buli katale konna mu Uganda kateekeddwa okubeera n'olukalala lw'amannya g'abantu abakakoleramu nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Era ng'olukalala luteekwa okubaako amannya gaabwe, ebintu bye batunda oba ekika ky'ebintu bye batunda awamu n'ebibakwatako nga NIN oba ennamba eri ku ndagamuntu n'akafaananyi kaabwe. Era ng'olukalala olwo lulina okubeera mu kifo buli muntu yenna w'asobola okulukeberako n'akakasa abakozi abakolera mu katale ako. Ekereziya mu disitulikiti y'e Bukomansimbi evuddemu omwasi ku basaatuusa ababbi b'ettaka abatakyatya Katonda nga kaakano balumba n'ettaka ly'ekereziya bamaliridde okulibba. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior alina ebisingawo. Reverend Father Aloysius Kalyowa asinzidde mu ekereziya y'Ensoloolo mu Kagologolo Town Council n'ategeeza nti omulokozi Yesu Kristo ekiyinja kye yajja ku ntaana ye mu mazuukira ge kyakakasa ensi yonna nti oyo teri kimulema. Era bw'atyo n'asekerera abo abeerigira ku ttaka ly'ekereziya nti balinnye lusozi Gambalagala. Ye mukristu wa kikaki twezze bujja buli omumanyi ate nno waliwo ebintu ebikwasa ennaku ng'ebyagala byawano mumanyi bitono. Tuwuliza nti abanga b'ettaka lino baali bakristu ddala, tusimbye naffe mu musaayi gwa bajjajjaffe nti n'abakola ebikolobero tewaliwo yabategedde ekyonoyono ndowooza. Kinajjukirwa nti Ensoloolo awo waaliwo ku mbirigo nga waaliwo abaali baagala okuteeka ennyumba ya Mukama ku ttaka olw'okwagala okweddiza ettaka lyayo era gye byaggweera ng'omubaka wa Bukomansimbi North Dr. Ndiwalana Christine Nandagire abiyingiddemu. Kyokka oyo naye byamulekera ebisago kuba n'ekkomera yaliyingira olw'okulwanirira ekereziya. Omubaka oyo Dr. Ndiwalana Christine Nandagire olwaleero naye asabiddaawo Ensoloolo era agambye nti tebinnaggwa anti wakyaliwo abasaalimba ne boonoona ebimu ku bintu by'ekereziya omuli n'okwasa amadirisa nga leero ye awaddeyo ku nsimbi ziddaabirize ebyo byonna ebyonooneddwa.
kyokka n'asaba abakristu bakuume ekereziya yaabwe. Ne bwe tunateekamu nti za byuma mujjukira luli bwe yajja yakona nziki kati ali ku madinisa omuntu y'omu n'atubuzaako sebo fatha ne we tukyamira butoyireeti nabwe yagenda n'abukulamu enziki. Okutwaliza awamu okutendereza n'okusaba kwa Easter ebukomansimbi eno kutambudde bulungi era mu bigo nga Kyansi, Serinnya, mu bisomesa nga Kabiji, Meru, Kansambya ne walala ekereziya zikubyeko wakati mu mbeera y'obudde ebadde nnungi nga yakiddedde ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebofu Junior nsabidde bukomansimbi. Ate ebikumi n'ebikumi by'abakristo mu disitulikiti y'e Kalungu nabo bakuŋŋaanidde mu kigo kya St Jude mu kibuga Lukaya mu kiro ekyayise mu kusaba okw'ekiro kyokka mmisa eno ebuutikiddwa ebyobufuzi. Nsuuga Muzaffaru abaddeyo. Mmisa eno ey'ekiro wano ku kigo kya St Jude mu kibuga eky'Erukaya eyeetabiddwako ebikumi n'ebikumi by'abakristu ekulembeddwa mu bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Henry Kiganda ng'ayambibwako Father Joseph Kyakuwadde ne bannaddiini abalala. Era bw'abadde ayigiriza, Father Kiganda asabye abakristu okweyambisa amazuukira ga Yesu bongere okunyweza okukkiriza kwabwe. Era ono yennyamidde olwabwawaddanga obususe mu bavubuka mu kitundu kino naddala eyo Kasunga. Era Father Kiganda asabye abakristu okweggyamu emitima emibi gyayise egya Falaawo. Kyokka era essomo lino lina kye litulaze nti ate mu nsi mulimu ne bafalaawo abamalako abalala emirembe. Naye banneekambuuze, munno bw'abeera n'emirembe gufiirwa ki? Mbuuliza ku neyiba waabwe. Munno bw'abeera obulungi ofiirwa ki? Munno bw'agaggawala ofiirwa ki? Bannange tweggyemu omutima gwa Falaawo. Wabula mu mmisa eno ebuutikiddwa ebyobufuzi olw'abannabyabufuzi abangi ababaddewo bakira buli akwata akazindaalo yeekuutira akadingidi bamuwa akalulu. Bannabyabufuzi bano okubadde Yusufu Kiruluuta Nkerettanyi, Susan Namata, Tamale Charles n'abalala akalulu bakasabye kyere. Ate ye omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga Vincent Ferrerio Bamulanga Kisempijja asinzidde wano n'asanyukira nnyo bannakalungu abajjumbidde okulima ekirime eky'emmwanyi. Omubaka wa Paalamenti owa Kalungu West Sewungu Joseph Gonzaga nga naye okusaba kuno akwetabyeko asinzidde wano n'alaajanira gavumenti ete abasibe abavundira mu makomera. Omubaka ogwo bw'olina okutwala yonna gye mulaga tusaba Uganda si mukisa Pulezidenti Mayiga osabe Mwami Museveni ate abantu basibe mu kkomera abatalina musango. Ku lwa CBS Rediyo y'obujjajja Nsuubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu.
you.